Ulira obusungu. Kati mbu yabadde atudde bw'ati abirowoozamu atuna kameeza bw'ati nga kuliko ejjirita mpya. Ng'agamba omutima mbu nga gumugamba ye bannange kyo kyanyemisa kyo lwaki sikijjaako. Tewekwatako. Aleka. Wallahi n'amusalako susu. Omusajja tuwamulabye mu ddwaliro nga era bamusibyesibye ebigundi. Yamusazeeko susu bwe pyo. Kati we yamusaze Bambi yabinyumiza mu interview yabukedde ng'agamba kyokka bannaye yakindeetedde kale singa bulijjo mbadde mugamba. Kati aliwo omukazi. Omukazi baamusibye. Olabye obusiru bye twayogerako luli. Sooka ofune muganda wakutule ku mutima. Ne bwe yandiyenze tewali yandimunyigidde. Ne bwe yandigenze ne bakana asikaali tewali yandimunyigidde. Abasajja kati balina stress impetitive. Ayite kintu kisinze kati kwonona abantu nga abo. Abantu ba abo bangi nnyo abalimba abakola ebyeddala. Bano abakazi abanywa abo. Abano bino byabo bisimayo amaanyi ga kisajja. Ebisinga bittagundi libido. Ebisinga bitta libido. Omusajja ne yeetamwa. Gwokanyagamba omusajja tayagala kunkwata kayenda. Kumbe byalina byabadde ng'anywa ayagala okuba nga alina kyakkolera. Okategeera. Olwokuba balina ayagala akyuseko ku mbeera y'ewaka mbadde baddakiika 5 mudde mu ddakiika ameka. Kumbe tamanyi nti byanywa byonoona. Sisitimu z'abantu nga tezikolagana n'ebyo bintu. Diagram Evolution presents the Queen of the West, Omega 256. Lugaga Cricket Oval on the 19th of September 2025 in the Omega 256 live in concert. It's dubbed the biggest concert of the year with Omega 256, Queen of the West, talented Ugandan singer, performer, and songwriter. So Kampala, are you ready? Entry is 20,000 Uganda shillings, VIP 50,000 shillings, and a table of 8 goes for 1 million Uganda shillings. It's time to party. This is the first ever Omega 256 live concert in Kampala. The Queen of the West is in town. It's gonna be bloody. Powered by Sanyuka TV, NBS Music, Afro Mobile, Kadanke Brand House. Loco to international this year. 3 years of TikTok night. Independence Day with October coming to the Good luck cruiser Segoko. Namana Mola the stage queen. Haji Swaga 256. Abalaga Kutari na good character. And not TikTok night for Mwange. Yabanene. To swab TikTokers. Haba Yimbi. Abazani wa comedy. Haba Kami Mugwanga. Never business ku TikTok. Bagenda kubera yo. Never nakatemba bona. Tugenda kujemzemia kesatu. Eja Haji Swag 256. Nga TikTok night. Okuingira Silver mitwale 5. Emeza ya gode y'abantu abatano ya mitwale 5. Ate emeza ya Diamond y'abantu abana ya mukadde bubiri. Toswaba kabi mu TikTok night. Ne Haji Swag 256. Muna cruiser Seguko ku Independence Day nga mwenda October 2025. Byabanene 3 years of TikTok night. They're spending over. If you know the tulabako biba bitwesunga nnyo. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Kando night ogimanyi. Bagita kando night gwokutte gwobba. Baba wa sugar teyamaganye ku live. Vamo jechiri. Vamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebabati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially tracé. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Agala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda nti si wa muzannyo. Ate kye nayagala ku ttiimu ya Mama Fina. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you.
and branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azari right here on Executive Media with Real Time with Mimi. Stay locked in. Yeah. Executive Media. Focus, innovate, succeed. Simaba akutadde mu muzannyo. Omanyi bw'opata ogulimu olumanyi olina okukola ennyo. Gwe. Anaaba tayagadde nzannyo yagamba omuzannyo gwa Shalom. Bw'onaata oguzannyo mumanyi olina okukola ennyo. Bw'anaaba tayagadde banna. Kuba gw'abasonsozi. Banna. Tetujja kwezooba nnyo kasatu zannyo ejja bbaati. Bati vale teri abalaba. Tetuganye. Nga batufuuwa. Tunaleeta omu Nigeria ku Serena. Bannange. Naye ali smart. Ennaku zino sikutegeera olina gw'olumya. Eyakulekawo. Nedda kati omubaka yatuwa emirimu kati munnange. Omubaka wamma babawa emirimu. Katuba tulina omubaka yabawa emirimu. Balina omubaka waabwe batudde ne Sky Soldier. Sky taliyo tomuwayiriza. Sky taliyo. Ali mu gurupu ndala. Ne gurupu yamwe egenda kukolera eno ati. Ekolerawo? Ekolera eno. Ne ku ground gye tuli. Banna. Naye kunkwe kwe mutudde. Nnyo. Okola ki wano? Nkugambye nze kati kunkwate zaatati kati ate nze nkuze tuzeteekamu enku zebayiwamu amazzi. Banna. Enaku zino oli bulala. Twaswadde dda tuleke. Enaku zino oli bulala. Ani akwambaza? Nze mwennyini. Ogula engoye zo. Wamma kye baŋŋambye nti oganye okwekulaakulanya ssente zonna ozambalamu ngoye. Ani yagambye? Tolina kiddako. Ani yagambye? Baliwe yabadde abinnyumiza ate weeyo wammweyo. Sijja yita butenga nina ettaka. Nyambala ettaka? Walabye omusajja yagambye nti nno ne bw'oba osulamu. Shalom. Mwalabye omusajja yagambye ne bw'oba osula mu apartment ya bukadde bubiri. Alina akayumba akamu akusinga ssente. Wamulabye? Wamulabye naawe? Muli baavu Shalom. Yagambye omuntu yenna osula mu apartment oyina fridge ovuga emmotoka alina akayumba akamu akusinga. Akayumba katya? Akembwa? Yakazimba nga yazimba akayumba ke lumbu ne bwe ziba bbiri. Ali myaka ng'emeka? Amulabye omusajja ali awo musajja mukulu. Kyekya nti kati ye alinga mwana awo. Nedda kati alaba emyaka gitandise okuggwayo. Kati atandise okwegumya. Suubi. Kyokka ate era anti yalina akayumba kamu ne bwe tubalabalamu omwaka gumu mba nzimbye akayumba ke.
Nesaagala kyokka ate era waliwo era abaatugamba nti ennyumba gy'ogenda osulamu tezza magoba. Tezza. Ate ng'ekyo eyakyogera ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga. Nedda gwe mpayo kampuni. Yagamba yalwawo okuzimba. N'agamba tewali kikuleetera kuzimba nnyumba nga musulamu nsule nga tozza magoba ne nga tolina na kyolya. Gwe mpayo kampuni esuubula obujonjo. Mpayo kampuni esuubula obujonjo. Sikutegedde kize. Lwaki nzimbira otulo? Kize kiti ekyo. Anti kye tuliko. Tuliko totegeera. Ebbanga namala nga ntegeera saalifuna obujonjo. Jimpe gyeri. Kati lwaki tuzimbira otulo? Beera w'opangisa ng'okimanyi olina okukeera ennyo ononyere nti. Kule nti bw'anajja osobola okusindika ssente kafaamuko. Waliyo ne yazimba ennyumba emwegezaamu omutta buli kiro. Anoonya gwagiguza afune kyaliisa abaana ne fiizi. Wama ow'enkoko. Shalom kye watukoze kibi. Kye watukoze kibi Shalom. Abantu batuliddemu enko omwaka. Nkugambye mwaka guno tuswadde. Tuswadde ne tuswadde. Mbadde olutalo ndutaddemu sponsorship y'amaanyi. Tiimu Shalom, tiimu Mamwa, tiimu nabadde ndi awo. Teyali Sande. Ffenna baatukubira. Ng'amukubira essimu nga musanyufu biri. Natadde abantu. Temuteeka nnyo maanyi mu mpalana z'abantu. Kati ninde empalana zange. Nange embeera eri nga nsika ng'abantu banwanira nga ndyerinseka. Delta eri etya? Gyeri etambula mpolampola etambuza emirimu gyayo. Baani? Aba Delta. Ndi mu luwummula. Weegobye? Neewummuzza. Baba nawe bw'ogikolako bwe weegoba woddayo weegobye. Neewummuzza. Oli mu gundi eno gye bagamba oli mu liivu? Yandibanga. Basasula liivu ewamu? Yandibanga ya gogo. Toddira ddala. Yandibanga ya gogo. Ne lwaki baba ekuwa omulimu? Baba empe. Baba TV bakuwa omulimu. Baba nakolayo kkoba. Naye banaye ozunga buzunzi ku buli TV. Maama omusajja gwe watandika naye gw'oli naye. Nze gwe ndi naye. Maama omusawo yatandika nga akujjanjaba ng'oli bujje yakujjanjaba. Nakati omusawo Fati era yatujjanjaba. Ojja mangu eddalo. Nze n'omusajja gwe natandikirako era gwe nnina. Maama ndiwa. Otandika okuzza ebintu ebyekisirusiru. Mukwano nze sirina X. Nze simanyiiyo muntu mulala omusajja gwe nnina era gwe nnina gwe natandikirako gwe mmanyi. Musajja wange ye maama ye taata ye jjajja ye kkojja. Ffenja twakimanya nti waliwo eggama. Sawa eno omukazi akyuka. Kale singa naffe twakukubye enkuba kantu ggwe. Najja wegamba tokugalira kabalaza. Netwasuubira bingi ensi n'eggulu. Sabira channel, sabira program. Sigera saba bannange. Sabira program. Musumba teyayise. Yayise. Nga temuwaayo kimu kya 10. Bano be balina okuwaayo ekimu ekya10. Nanti kati sabira bali. Ne mulimu waliwo akantu ke mwateeka ku channel akakugira ki? Yakonagedde akala. Mwakoma ne producer otugoba tugobe bannange. Bano bamutugobe. Bannange akantu ako kagira kusabuka. Ekirala kagatto. Thanksgiving. Kagatto. Bw'oba tokyayagala kukola sabuka tubuulira amazima. Bano omusajja omukulu oyo akuze n'enkwe. Akuze n'enkwe. Kumande temwakola. Tetwakola. Nga teyangamba nangamba agenda kubeerayo yankubira namukubira. Nva mulangira ebigambo nga kyenda. Mwewaani. Kano akasajja akakulu kano. Omusajja akuze n'enkwe ono. Ne kagatto twakujjawa mazima ddala. Kati nawe otandise kutufuukira nayo kizibu. Tukuteeke ku peloolo. Ebirungi byofunye tobibala. Abagagga baffe. Kagatto no please no. Yafuna abamuwa omutwalo. Bane guma mukazi wawe batazaala guma munoonye abo. Todda kugamba mbwa mukazi tazaala kanfuneke ebbali nedda ajja kuzaala luliba olwo. So buli lwakusajja kyakwata simu zaffe. Ne Mande tokyakola. Kasano kyalina views. Nabyo mugamba nalowooza nnimba. Takyalina views. Namugamba wamwogerera. Nalowooza. Namwogerera? Lindako. Wamugamba namwogerera.
Akavyuzi kazubeda. Nedda mukwano. Nkajja mukamwako. Gwe yamwogerera. Nkajja mukamwako. Ate bana ekimala kimalera bannange. So esawa yonna Mukama Katonda taata tuwangayo obulamu bwaffe maaso go mu mikono gyo otugabirire otusaasire byonna ebigenda maaso mu ggwanga bireme kutuuka ku famire zaffe tukusaba taata ow'amaanyi ennyo ebintu ebituuka mu ggwanga obiraba bakwata abaana batunda abaana tukusaba obiteeke wala eri famire zaffe emikwano gyaffe abalabi baffe abalungi ab'executive media wamu ne Shamim Mayanja Films ebintu ebyo byateeke wala bikwe abantu ababi ab'emitima emibi abenga abefutwa abataagaliza abatambula nga beeraguzalaguza batuteeke wala Mukama Katonda taata bwe yatonda eggulu n'ensi ensi tatagirikako yadde empagi eri mu bbanga etaayaaya tetumanyi batuli mu south oba mu west oba mu east gwasinga okumanya n'obulamu bwaffe bwe butyo buzunga buyitingana osanga omuntu abeera nansana omulala abeera kyanjo omulala abeera yakisaasi tetumanyi lwaki tuli bwe tutyo naye nga Mungu gwasinga okumanya twagala okubanga tukwebaza olw'ekirabo ky'obulamu ky'otuwadde tukyassa bangi b'otutte ekitegeeza ffe tukyali ba mugaso tukusaba mu magezi gaffe ge tulina ne bye tulowooza nti tulina tukozesa ebyamagezi eby'omukisa tube nga tuyamba ku bantu bannange tugende okuvaawo nga abantu bagamba babadde ba mugaso twagala oteeka omukisa kwabo abataagaliza channel zaffe birungi obateekeko omukisa bagambe batandike okutwagala mulayikinge subscription musharinge Mukama Katonda tula mu mutima gwa producer waffe atuli bubi ebiwandiiko bifuuse ebiwandiiko ebipapula bifuuse ebipapula beekiika mu kisabuka ninaffe tugumye obuti twasimba n'olwessaala eyo amina. So lisabuka lubeera lwakune saa zibeera 12 omusabi bw'amaliriza ng'atenze omwanjuzi nyanjula naye leero kambasabe ekimu eky'ekkumi banyige mu kasakisi giving bannange ndi wano nga omuweereza wammwe hosti wa sabuka okubasaba omukyala ali eyo obuliddwako omusajja wanoonya dde omusajja omutuufu ow'okufumbirwa nsaba nkutegeeze ebambi beera nga ddala omutima gwo guli true nga guli true Sane yeetaaga omukyala ate ebbanga lyamaze nga yeesibye ku mukazi gwe nali namugaana lyali ddene amugamba omukazi akulimba nga tawulira alina true love kasente weekali apangisa 2 rooms omulaba ayambala engoye tazeewola si botiki yemwambaza tali bubi taata wasula lubaga gwe omukazi ajja kujagala tunakapoloti ka taata taata wa Sane asula lubaga ate famire ya Sane si bamuzannyo nindako gano gaika mawulire bipinga mukubira mutege kajjemu producer kajjemu producer kajjemu teeka mulawudi egala wulira wekka ngenda bikunyumiza naye abaana bamawulire baba tabakuna ssente Okay. Kiwedde. Kati kale. Update. So, mbadde nkyaba nnyonnyola omukyala ali eyo. Sane ono talina mukazi. Tusobolera ddala okufuula Sane omusajja ow'amaanyi. Sane ffe tusobola omusondera omukolo. Yenze mulamu ogwo ogenda okusanga. Nze Sane simulinaako obuzibu ne bw'aba awasizza. Naye bino wammanga olina omukkiriza okujja wange okulya Idi. Olina omukkiriza nga naawe ogiddeko ne mujjanga buli pata eba ewaka kuba ye wa families. Kyakusatu gwe nga omukyala ajja bino tegeera Sane akaaba mangu. Negati ofuna mukazi oyo noona. Nedda tufuna mukazi wallahi ekituufu Sane wasa. You will never be a man bw'onaaba tuwasizza. Lwaki towasa? Newase. Abakazi obalina. Lindako olwokuno olwaggwe twatandikira tuli kunzi. Ne luno. Nedda mbadde njagadde disclaimer ite. Ate disclaimer. Nina kyaka ine ekifaananyi kyo leero ku status yange.
ekirala Yabo. hip-hop photography and videography badde nsaba mufuule Sunny brand ambassador kivubuka kyafulumye hip-hop babiraba bali ku masimu kivubuka kyafulumye bannaaye kijjako nga mulina fitina hip-hop butagaliza lwaki at least wali ku office naawe yadde ekifaananyi ebbanga lyotambudde ne hip-hop sabukono yatandikira ku hip-hop eri waggulu naye yadde oteekawo ku kifaananyi kyaffe bagambe sabuka ne ku birthday bakubira mu studio ndamwe mwagala okutusuula mwe mulwana hip-hop munange owulira hip-hop yeno hip-hop eyo gyolaba eyo bwe tutuka ku photoshoot bagamba manya okwekuba nga bakuba kamera 2 bampaako kamera nengenda nenkwata documentary yange nenkwata mu documentary nanti vako ebyo kale wali birthday yaddako nedda kati hip-hop eyogerere wano nti enfudde brand ambassador mwogerere wano tuve mu byemabega ng'omukazi wadde tazaala kati twesonyiye twayize ebintu kati tubimala mangu tuve mu byemabega mwogerere wano tugende mu maaso ne kaka tugende mu photoshoot mumufuule brand ambassador bweddamu laaya bamusaleko obutajja yo ikopo egenda kunkubira ebifaananyi wejagalira si byagamba jangu ku studio wayagalira because aba brand ambassador kiwedde kati brand ambassador girako ki ngenda ku ekifaananyi kigenda ku office brand ambassador bino bamukolera sticker brand ambassador naye bino wammangu olina okuba ng'oleeta emirimu impact nga bagiraba do you know me? I've been sitting in the meetings of Mikolo Kwanjula. Where do you know me? So Chakubiri Gibbs Bridal area Kisasi ku White Horse Mall ngato naitayo. Goli mu ku bantu abagala okunzi. Aze bama waja Samira ddano nga musimanzi joni ambaze. Ani ajja kwambaze ngoti okukwata wano. Obadde ajja Samira mbu Gibbs. Wangamba dazije nkuba akalango nga kuba endya. Ongenda kunyambalira ddira. Ani? Amini gawundi. Aga tukube ebira yagenda ku mimisi girama. Oyambale sharia. Nango buwowo. Waliyo ebyokulanga bingi nango obuwowo. So brand ambassador wa hip-hop omujja kati mumpe emirimu faananyi wayagalira wa Positi ate n'ekirala nange ku mukolo oba oyagala mbeerako ku kamera kanti brand ambassador. So kyakubiri brand ambassador wagamba nti leero ndi wano banna hip-hop muyina okugerawo ne mumukuba gwe Juma gwe ka Juma ola mulimu nga bakagompa boss olisi wa hip-hop erindako kati abakozi betugenda okulaga nabo bebaliwa kuba kati oyina emirimu Kanajibu Stani bagira banteka ku pending ne Kamisa Allah oda twagala oda evenga waggulu twagala oda evenga waggulu munange wano nawali kunyumiza omukyala nani mbozi omukyala yabadde asaba bawa akaboozi bwamusaba akaboozi omusajja takkiriza nga baludde batutta omwezi amwegairira takola ki takkiriza munange nga lwaki ekiro kimu omukazi era addamu amwekulumyako akola biki mukazi agamba bwaba aganye nze kantyekolere amwekwatire omusajja nga amusukuma eri omukazi nga awulira obusungu kati mbu yabadde atudde bw'ati abirowoozaamu atuna kameeza bw'ati nga kuliko ejjirita mpya ng'agamba omutima mbu nga gumugamba ye bannange kyo kyanyemisa kyo lwaki si kijjaako towekwatako aleka wallahi n'amusalako susu omusajja tuwamulabye mu ddwaliro nga era bamusibyesibye ebigundi yamusazeeko susu bwe pyo kati we yamusaze bambi yabinyumiza mu interview yabukedde ng'agamba kyokka bannaye yakindeetedde kale singa bulijjo mbadde mugamba kati aliwo omukazi bamusibye olabye obusiru bye twayogerako luli sooka ofune muganda wakutule ku mutima ne bwe yandiyenze tewali yandimunyigidde ne bwe yandigenze lebaka n'asikaali tewali yandimunyigidde abasajja kati balina stress impetitive ate teri kintu kisinze kati kwonona bantu nga abo
abantu ba abo bangi nnyo abalimba abakola ebyeddala bano abakazi abanywa abo abano bino byabo bisimayo amaanyi ga kisajja ebisinga bitta gundi libido ebisinga bitta libido omusajja teyeetamwa gwokanyagamba omusajja tayagala kunkwata kayenda kumbe byalina byabadde nganywa ayagala okuba nga alina kyakkolera okategeera olwokuba aba alina ayagala akyuseko ku mbeera yewaka mbadde badakiika 5 mudde mu dakiika ameka kumbe tamanyi nti byanywa byonoona osisitimu z'abantu nga tezikolagana n'ebyo bintu okategeera so byabo nabyo byonoonye nabadde nina ekibuuzo kyange ensonga si yeeyo ekibuuzo kyange ekibuuzo kiki ekibuuzo kyange susu we bamusalako oyo basoba muzzaako omuyita lulimi nti luddamu ne lukwata nedda nti we batunga ewuzi tasobola aba agenze era oyo mukazi kyeyakoze kibi nnyo osigala otya mali buttole lyero erinnyo ne bagamba nti olikudde bukulu tebatekyali kwegatta oba ofuse wa lugalo oyo aba alina ggula ddirudo omukazi omusajja ate ddirudo nagikozesa n'agyongerako ewa oli mulalu awo kasita wakutuka waba wakutuse walabyewo nja kulinda nkubuuze gwe expert mu ebyo ebyaki nga bwe bansala eddi nemmera nze expert bansala nemmera olina omuntu omutuufu gwe bagerezerezaako mulabalatoleyo mwansala nenziramu nemmera nakibuuzizaani twaleero nagwe tukibuuza nomala nomugamba kakkana nze nyina gwejo buuza netumubuuza twabuuziza Sematimba ng'agamba takitegeera ne baba nedda nze nja buuza Sani yali ayise mukomu embeera eyo bantunga naddamu nemmera omusajja adde ne bamusibye ziplasta misuwa gyakwata naye abakazi bannange okirabye naye kakati omukazi akatuuka dakiika 5 lwaki abakazi abafumbo temugula ddirude waka ne zibeerawo nawe va muby ekisiru byogamba abantu lwaki olumu tofunamu ku magezi lwaki olumu tofunamu amagezi munnange omuwaddugaliranga emabega wayimpa wira omulinga kyokolo muna tonja samira gwe munnange gwobadde ompa mmere obadde ompa mmere wanswazizadda mu bantu nogamba nagwenja okuwuza yali kiyiseemu mbansala ng'olaba nemmera naye byakisiru kyebyo byobadde ogamba abantu ku mulembe guno ogamba abantu mbuki ebintu abazirina si bantu nedde tekiriiyo nga tonatuula ku nsonda tekiriiyo Sane tekiriiyo byogamba abantu tebiriiyo leka kubeera nenyinda esitamye nolowooza nti buli muntu musiru ndowooza oyina kabaye kabalaalo nze yabalaalo omutima omuyanja nyinda ekulinga Saidi Mira gwe mbadde nkyakunnyonnyola nedda bandange producer nedda wallahi tuula gwe toyasama toddamu kunkwata bwoti olabye omwana gwe bakubye amagi gammwe bakubye mu kinnya ng'ali ku ggaali ne gaatika nikati lwaki abantu bali keyalisiwe bati amagi olina gatambulizayo bwoli ogwanga ekitibwa gateeka mu kabada njagala nkubulya ekintu bw'obanga oyagala nteese jangu nebigambo bipeso kwa briefing wali eno njogera ndowooza yange nedda tuba tuli mukono kati soka owulire kati tuba tuli mukono n'abantu omuntu toyinza mugamba nti adde soka owulirize buli omu ng'abasajja buli muntu muwakadde ateese omukazi yenna ng'okimanyi oli mufumbo embeera esobola okukyuka gula libido gireke mu side board omusajja bwe mwekubako ne kigaana yingira ekiyigo fenga twesa bbuuna nga mujja ne mutumba wafunamu kigwa musiri gwa bagenda kukulongoosa ate kati n'omukazi twagala bamulongoose twagala n'omukazi bamulongoose spamu zizikwatira era bagenda kukulongoosa maama zivaayo tezivaayo wallahi teziggwayo twekamula tetulina experience bw'omala okwekubasa ng'oteekako ekiwere ekibuguma ng'otandika otonya ng'owa festula okumala eddakiika 2 tubulinamu obukogo obusabbuuni mwe muliko abo bapukamingi bammwe olumala okagira bwoti ng'ofuna ekiwere ekibuguma ng'okyenyiga bwoti ng'osooka okulukutamu gundi festula toddamu kwogera bintu bya kisiru omusajja aba basobola okuyingira ekiyigo ne yesabbuuna nawe omukazi funa libido omusajja bw'akuma yingira ekiyigo kati osaleko omwana wabe ndi obuntu olwokuba mbu eddakiika 5 njala kyeye kutuusa ku eryessa tula ku nkondo y'ekitanda tukutye kati yagenze mu kkomera omanyi omuntu yaŋŋambye ekyo ekintu ki abakuba masturbation spamuzi zammwe teziggwayo ani yakigambye musawo nedda eyakirwala yali akuba akasabbuuni
Spams zammwe teziggwayo. Spams zibanga teziwedde muzikwatira. Bwe zikwatira baba ina balongoosa. Kiri bwe kitiriza ulizo omubbi bwe litala bakomera kuva kufa. Mulinde tutuuke naffe batukube nga tubbye akasimu. Ffe twagenda tutandika omulimu gw'okuba akasabbuuni nga tusize gusoma. Twasooka kukola research. Nze n'akasabbuuni tuli tuti. Kati muddamu tugamba bintu bya kisirusiru. Okimanyi togenda wasa. Ate nga wakafunira omukazi. Because nedda tosobola manyi lwaki ujjo neewuuza owezezza otya emyaka 3 mwezi. Nga tonnazaala tonna. On a serious note. Ekyemyaka twali twogera ne bannaffe ffenna bwe twava ku Royal. Nga buli muntu alina omwana buli muntu alina omukazi. Nga gwe wekka awezezza 3 mwezi. Bannammwe bwe mwava nabo ku Royal. Ne yabasanga nga muvaawo naye mumugase bwe baava nabo ku Royal. Gwe tubedde naye ku Royal. Ne tugamba Sane tuwangadde naye. Kiki? Kumbe kasabbuuni ke kakwonoonye. Nkafunyemu kibi ki? Togenda anti kigenda kulemesa wasa because bangambye omuntu ofuuka addicted nze era kati nsula ngugumuka. Nyomba ki? Nga nkwera nzire wakati na stress yani. Wera ligira ogana buvunaanyizibwa. Nga Nelia nze nkubuulira. Kati nzire wakati. Wawowe engalo. Mpeta ya Afrika. Ekibatu kyali ekisinga mu Afrika yonna nakirako empeta Afrika. Togenda wasa n'osaze family yo ggwe. Era gwe byo byolimu. Nze omukwano gutuyisa mu bagaba batya? Gutusazisaji. Mubasaza mukabo. Eyo French kiss. Kati ko olumwembwa gwe. Sitani biliza la jimu. Nolabye. Gosolo kikola mu kamera nywegero omwagalwawo. Nsasira. Nywegero omwagalwawo. Ate wali. Tokiraba. Baby boo. You are my kati awomba ndikubina. Okategedde. So temuda mututegeera temutumanyira. Kati Sane linda kombuze. Kiki ekikugaana okuwasa? Mutuufu. Birungi ki ebiri mu masturbation? Embeera gye mpitamu oyagala ozuuka lumu nga banfumisa akambe. Kasabbuuni kanyigadde. Bibi byerere byokka byebiri mu bufu. Embeera gye mbadde mpitamu ogirabye. Okitegedde. Naye si ye enkomerero yensigamba nti tewali fena tufunye heartbreaks. Gwe bagambye ngenda keekamula paka ku myaka 5. Nanti ogenda tuuka obeera addicted. Tulinywa abo baatugamba abo gyali. Toyina eddagala oyina amajani gojja ettake. Tulinywa kwago ne gatereeza system. Atisi bali tununa amazzi ku mugongo. Buli kimu tuyinako solution. Buli kimu tuyina solution bannange. Kale ekikwekwesa akasabbuuni busungu. Kwesasuza. Ngenda okuwa ku mwana w'omuntu nga siri wadda wakadakiika seconds. Oluba okunkwatako bwoti ogenda okujja ogenga nawe olumwemu kowulire. Kati abasajja mwatuuka ddi awo? Olunaku lwe mwatali tukola ebyekisiru. Ate ffenna abasajja tukikola. Abasinga. Nze nkubuulira. Mbu bangamba n'abafumbo. Ati kyeyo kyembadde gamba oyo omukazi yasazeeko omusajja obuntu. Omusajja naye bw'ajja nakukwatako n'ogaana. Olowooza aba akola ki mu kiyigo? Aba agenze nnaaba. Abagenze kwemamaaza. Kati gwe omukazi ki ekigaana okugula libido okusala okutuuka mu mbeera egenda okukuleetera obulamu bw'okufa nkomera agenda kafunawa. Okitegedde. Kwata libido yo giteeka olekale omusajja akusange mu kiyigo akkube. Omubuuze lwaki obadde tompa kyenjagala. Yenda. Nye tosalako mwana w'abantu. Okitegedde. Omusajja omutidde eyo madda. Bulamu bwo. Omulenzi yakutte omwana. Omulenzi yakutte omwana. Awe bamunaanika. Omulenzi? Muvubuka. Myaka emeka? Ali myaka nga 27. 27? Yakutte girlfriend we? Kaana ka myaka 10-11. Subhanallah. Oyanyuma siba ku boda 2 bamugulu okuva ewaabwe mu kyalo paka Kampala ne batuusa ebitundu. Wallahi. Kati kankubuze ekintu. Wabadde yefuira spule. Kati kankubuze ekintu. Bamunaanika teri bamalaaya. Gye bali. Kati wakitagula bamalaaya. Sikitegeera. Mulimu abantu nga bo beetaaga. Bangambye abadde n'abakazi nga bawira omuvubuka oyo. Waliwo abantu nga bo beetaaga mob justice. Ekitundu kyalo kimukoleko babatemye kagendo babatemye eki. Kyova gavumenti eno gye tuyina erimu omuzannyo mungi. Gavumenti y'amini n'okola ekyo ekisiru. Sitesukweya. Esasa erisoka woni. Oyo n'essaawa zino yandibadde yakwatibwa dda. Kati yo akaana kali mu mbeera. Kati kuli chapati.
akaana twagala okwebaza maama Nalweyiso mwana yatwalibbwa e Nakasero hospital yadde yatwaliddwa e Nakasero mwana abadde yatungiddwa yakatungibwa emirundi 2 so maama yagambye agende omutunga batya yenna yadde yamuyuza paka mu Anas Lindako kyali kikolwa kya mulundi gumu oba zakikolebwa kikolwa kya mulundi gumu lunaku lumu Nebansaki mbu yefuira sipule ku susu ngenza okugamba Shalom nga Shalom agamba naye azitunda niyo laba ndi ongamba nti ndi musegu n'ebintu bya sipule sibimanyi sinange nadde sikiwulira sipule kati nga bw'ojja kububayi togwa kati tulina soka kati gavumenti enasooka kukwata bantu abo otunda otya sipule ate munnaffe nedda bane kati si kibi omwana n'abalala bazitunda mu nsi endala naye kati ono yagikozesa bubi sigikozesa bubi yagikozesa bubi andi kiri bwe kiti kuli kyakulya kiri bwe kiti sigikozesa bubi nabo kati nga bonagamba nti mu nsi z'ebwere batunda emmundu naye wano wennyini bagaba emmundu okisegira naye bakubuuza okola bizinensi ki basooke babuuze gwagula sipule ogigulira ki ogenda kakasaani malaya jangu naye yiye bannaye tutuuka kweryessa kubanga emmundu ogambye gundi antiisa tisagala kunzita jangu ne lifalensi nti akutiisatiisa abamu babawanga abagagga babawa singa n'abo abatunda sipule babeerewo nga balinako olumu za sampo omuntu avewo nga kakkanyi agikozesezengaawo buli wawulira nga ali mu kyoyoyo kyabutaga butagwa ng'ajja nga mutega ekitooke ng'abeerawo ne kati omuntu mulinga abasindisa omulalu mumuwadde ejjambiya ku kitundu ajja temaatema abantu kati mwana wa myaka 10 oyo mwana tagenda terera paka bulamu bwe bwonna agenda beera traumatized obulamu bwe agenda kuba atya abasajja kyekisooka okisegeera oyo omuwala omulaba mu bulamu bwe ayinza n'okuttamu omusajja ate nga tetumunenya kubanga kati obwongo bwe buli triggered kati obwongo bwe bwakyuse bwakyayo ekitonde ekisajja emyaka 10 gwewa kali sembabule bamunanika oyo anyuma ne bamusiba ku bajaji 2 ne bamugula okuva bamunanika paka Kampala ng'ate ali bwereere basibye kugundize basiba mikono bajje bakulule abasibe ku maji mulimu abantu abakola ebintu by'ekisiru beetaaga kujja mu society kati olaba oyo omusajja simanya abe oyo atunda abaana ono we Dubai oyo ayate anyuma kujja mu society emukimyewa Dubai police emukimye anyuma kujja mu society olaba gwe bakwata gundi Airini China ku lw'enjaga tebateesa batwale butwazi ennyanya envundu bagije mu box ajja zirwaza omuntu yenna ayagala okufunira ku munne mu mbeera embi nga tafuddeeyo okwata kyo nawulidde bagamba musima abatunda ku ndogoyi omugagga abeera ono nga yayagala sanyusa ndogoyi ye n'agigulira omwana embwa abadde sitabawo abasajja anti abagagga ye akisinzira mugagga kikyayagala okukola nebino okubakola popo mu kamwamu kati kankubuzayo ekintu kimu omukazi abantu bagwamu ddi omutima omukazi agenda ku street okwetunda lwa mbeera era agenda akikola nga akimanyi agenda funamu ki sente ne gwe nokwata omwana wa muno n'omujja wano n'omutwala ebweru yeetunde mu kwetunda okwo tafuna namu yadde ku bye yeetunze okategeera wabula gwekanya mugamba mbwe ebbanja sente zinakuteekamu ate lyongera ku linnya kyovula bwe oyomola musima Monique yetta bwatyo wabadde mbubagamba ebbanja lyongera ku linnya bulinnya bwaba yali akubanya miliyoni 25 ne bwomala omwaka mulamba nga obadde omuwa agamba nti kati nkujja kubanja 28 n'okolera ebbanja bulamu bwo bwonna okategeera oba mukomera kati oyo omuntu bw'ati anyuma kutta naye abantu twatuuse tutyawo kati anti oyo talina njawulo na muntu asobola kusagala kufumita kyambe talina njawulo n'oyo yeebase ku mwana kati ate ono mubi nnyo gomaye amaziga g'abaana bameka baali mu ye gomaye abaana bameka baalimbye mbujangu nkufuna omulimu gwa reception abaana bava kuno ne bagenda e Dubai ng'agenda amanyi agenze kukola nga kiba kirungi n'ojja wano omwana ng'ategedde nti ngenda kwetunda ne bw'ojja wano omwana omugambi naki kyagenda okwetundako omwana n'asaddako omutima gwe omanyi mulimu nga ye yeyevaako ngaita beba baana bolaba nga nuduze ne bweziyitinga na social media omusanga ali akatogo wali okisigira ne mulimu omwana ali innocent omujja e Uganda alina ka boyfriend kakamu agenze tebegase na kwegatta otandika omuwakankula ku ndogoyi bamujja ku ndogoyi omusajja bampama mukamwa bamuwadde 2,000 eza dola tomuwaddeeko yadde 5 bya dola okanyiza mukuba mu apartment anabe yetereza ate n'ekiro muwa omulala
kati oyo musajja bwatyo abbe ate ne wano mu Uganda tubalina alina abaana oyo omusajja like serious kati anti nze mbadde njagala olaba sikusaba omuntu tasaba kibi nayo mwana omuwala kati ngampulira omuntu tasaba kibi kati olaba abbe oyo singa oyo mwana gwe bakutte Semba ye Semba ejjinya linva mu mutwe ye Sharifu Semba bamunaanika kati ate kiyinza okuyisa bubi abbe nga tugeze oyo omwana we yebadde wuwe gwe bakutte bubi n'agamba gavumenti naye ye baaliko abaana b'abantu abalala aleze kagamba ekintu kimu alisa munne ekitala bali musa kitala tosobola akabya amaziga tegasobola kuyitinganako nga mangi n'obeera bulungi kati oyo abba anyuma ne bamuteeka mu kaguli ng'oluwuzi olumuwalinidde ali mu bbanga bwali balusibye ku musajja bwe oba byonna byabadde akozesa abaana babiri ne babimukolako bane kibi nnyo kibi kati ate omuntu ate ne babakozesa n'obusene n'atabubawa kati ate wulira omuntu atulugunya munne gwe boogera olulimi lwe lumu omutyanga bannanga abamubi ofundako nti nagenze Pakistani ne bansalanga endogoyi nga balaba ndi muyeekera naye omuntu nakkaabira amaziga nga olulimi oluwulya kyakunnyonnyola gamba bannange enfa naye n'otafuna nsa gwe kati bagambye Monique yagenda okwetta nga musanyufu abawala bonna bisibagambye balinga 7 babadde bettanga ensi ekitegeera kati bali statimu yennyini abaana bali e Dubai bavudde ne babyogera kati bagamba abbe babadde bamumanyi ne byakola baga babimanyi naye nga batira okuvayo byogera kati babadde bayamba kyeggwanga nga bavayo ne bateesa ku bye Uganda ne bavuma n'abantu abatabayina okategeera ne bavayo ne bateesa ku bye Uganda naye nga ebigenda e Dubai ebinyigiriza bannayuganda bannaabwe tebabyogerako kyokka bamaani bagade tuli batiitiizi then you call yourself a Ugandan okategeera oyagala nnyo okuteesa ebyoku ground ebyokugula mubitulekere mwogere ku bigenda maaso kuba yennyini abadde agamba abavubuka ababavuga babamanyi era abakima babalaba yabyogedde yabadde ku live ya TikTok nembo batya okwogera ku abe yaani fofiri y'abannayuganda abalala bagenda okutereeza obulamu okategeera oyo abasajja we batubanyuma ne batuuka ku kisaawe gavumenti nesooka negamba eddakiika 3 mubawaddemu kapera naye bandikomezaawo akalabba bakola obyokukajjawo omuntu omuntu ne bamusiba life ng'akimanyi ebbanga era lyandimaze bwe lyagenda omala munda buli muntu asigala agamba bajja tusiba anaye leero ofaananye ng'agenda olunda endogoyi naye maama munnaye njasamira nnyo tubadde munaku nga nkutunuulidde bwetiganda agenda mu ndogoyi oba agenda fumba muceere ngenda fumba kaceere negwe nze newuunya abantu omuntu avayo nagamba sana olina omutima omubi buli ayina oba olina muganda we omuwala mutunuulireko anze nabagamba ina abaana fe abazadde abaana ab'obuwala mimu nze nabagamba era nze nsiba ngamba abazadde kibi nnyo okukuba omwana mutuuze munnyonnyole omwana mukuze ng'akimanyi nti boyfriend abeerawo mu bulamu abazungu kye batusinga omuzungu myaka ena omwana wabate boyfriend ne girlfriend akula akimanyi naye akula amanyi amateeka agafuga boyfriend girlfriend oshigira omwana okumukuba it doesn't solve any problem in life naye omwana mufuule ekyaliiwo ajja kujja kunyonyola nti maama ekyana abazadde tulabe bwe tukendeeza mu kulya mu baana baffe okategeera abaana bagenda kugwa ku nkato okategeera n'ekirala abaana abobuwala bali desperate nnyo oshigira wakakwana omwana ow'obuwala agamba njagala iPhone wampadde ki okategeera omwana ow'obuwala olw'okuba olaba Gloria Bugi ali mu myaka gye emyaka 27 28 avuga G-Wagon akwata iPhone latest 17 oshigira tomanyi byakola tomanyi byayiseemu tuuka waali nze kati kagamba ekintu kimu abantu bangi bakola ebintu ebiri weird singa oyagala omanya abantu abalina ssente neggwe oli eyo kati mwegomba mbu kigeni yakajja yakoze spa singa kutuuza nakunyonyola jjajja essente ezo kyatasobola kunnyonnyola wabula akuleka ate gwe naawe n'otomera okitegera tulekerawo kyovula Mungu yatupima gwe omuntu ali eyo ogula engatto nga zonna zengana n'owulira ng'eneekunyiga ng'eneeri free waliwo ekitundu ekinene ku mubiri gwo okategeera olaba gwe mwenyini tewenkanankana kati oyagala kwenkanankana nate na muntu mulala omugagga muleka abeere mugagga naye Mungu wali mu lugero lwaba yawandiika nti ojja kufuna ku ssente ojja zifuna ssente egaggawaza si yakusondera obugagga tebuliiko myaka osobola obonabona emyaka gyo gyonna
n'ogagawala abazzukulu ne beeyagala bye bagamba nti omusajja alina ssente bazzukulu bagenda zirya okitegeera naye kati gwe omuwala oli eyo oyagala iPhone 17 ovudde mu bazadde bo yina emyaka 16 otandise okwegabako basajja ofunye ekirwadde kyotagenda kujjanjaba oyina iPhone 17 yo eggasizzaaki ate no bwe bagitunda $2 million oshigira kwata samusanga kwata tekino yo tambuza obulamu weerage banange weerage embwe gye kumanyiro gigamba mukama yaŋŋamba nja kufuna iPhone makuba amatuufu ojja gifuna iPhone banja zajja bwoba oli oyagala iPhone tandika osasula kibanja mpola ate kiraba wala mukole ensobi eri mbawala eriemu butakola omusajja bwona oyo ge bajja kugamba tobawalana okisegeera n'otandika omuwala n'obanga obulamu obutunuuliza mu basane kasita sane bo bafuna gigi bakola nja kuwa 10 lyange mbeeko ebirala ebintu eby'ekiru bye njagala okukola bw'oba tolyagala bireke okategeera kati omuwala omulala bw'anaakulaba ngozi wakana emitwalo 10 tajja kwagala mmanya bizigiro by'olina mu mugongo ndisane nakubye emisipi kubanza ennyumirwa okisegeera bade mukole omukazi alinamu kasente yeeraga ate aweebwa ekitiibwa katubeerekereze bannange nziruke nina akalimu wano kenjagala okugenda okukola musibe bulungi mweraba ikop bakube babifaananyi oli kwenda bifaananyi birungi bakukube bakwize ti oli munoni omukolo bagukole olina kwandula olina nankani bya wedding olina graduation nibo bofirirwa so kwenda kukola nankani send off decent wesimbye omukalulu decent funaba ikop abo bulwo bayito batako tubateeko tuli kujja mukulonda era tibasasula be kale sasula oli kwenda bya bululu yes bakukube mukuba ni poster ate bana mukuba poster oli kwenda bana de dokubutundu bali mu poster anguli mutunigira muko chali wife ani chali wa mwazira sente yasina n'okumuyamba oyo omusaada eri ekindi aba ikop oli kwenda poster kale bana butundu bali billboard jamba na ife aba business card mudikola nti naba akolene ya ne debeta bolochuwa dindi bolochuwa chechimu ne business card ate kalenda muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 7. Executive Media. Focus, innovate, succeed.